Tugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja fadige manya tuwebaza okulike anti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera okulike anti tutambula ffenna tutandise ne video eyo ng'oba oli awo eraga enkwata abawagizi be FDC gye bakwatiddwamu nga bagezaako oba oli awo okulaga obutali bumativu ku mbeera abawagizi baabwe gye bakwatibwamu nga bali mu ggwanga lya Kenya bo gye bagamba nti baali bagenze mu kutendekebwa ne gye buvuddeko awo bakwatibwa baali abawagizi 36 balambirira gavumenti yeegamba nti oba oli awo baali mu mbeera nga batendekebwa butujju mu lulimi lwe baakozesa. FDC leero nga bakulembeddwa abakulembeze baabwe ab'enjawulo okuli omubaka w'ekira Honorable Ssemujjunganda, tulabyeko Alon Kaija, tulabyeko n'abakulembeze ab'enjawulo babadde batwala oba oli awo kwemulugunya kwabwe okusinziira wano engeri gye bakiwandiise mbagambe babadde bamachinga to Kenyan High Commission to present their protest note over the arrest of 36 FDC activists. Bano bakwatibwa ekisumu mu Kenya era nga ab'ebitongole ebikuumaddembe eb'e Kenya bakolagana n'abaawano bakwata ne bagamba nti oba oli awo baali batendekebwa butujju. Kaakati FDC ezeeraga obutali bumativu okuviira ddala kuba ku mukulembeze waabwe naddala ekiwayi ky'Ekatonga. Tukimanyi bulungi nnyo nti FDC yayawukanamu ebiwayi. Waliwo ekiwayi ky'Ennajjanankumbi n'ekiwayi ky'Ekatonga. Eky'Ennajjanankumbi kyo tukiraba kikola emirimu gyakyo kuba babadde na countrywide tour nga bagezaako okutalaaga n'okkunga abawagizi baabwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga tebagambwako ng'era emirimu gyabwe gikola ki gitambula. Naliko ku shemu Honorable Namboze n'agamba nti ndowooza kati mu ggwanga waliwo good FDC then ne bad FDC. Good FDC n'agezaako okulabika nti atusigira ekifaananyi ky'ab'Ennajjanankumbi nti bo emirimu bagikwasaganya bulungi tebasanga buzibu mu nkola yaabwe gye bakolamu ebintu biseeyeeya era nga kyeraga lwatu. NUP ebaddeyo wano ne countrywide tour nga bagezaako okutalaaga n'okkunga abawagizi baabwe ab'enjawulo. Tulaba ebibadde nga otiyagasinga anyooka n'ebintu ebiralalala. Bano bo babadde batambula ng'endongo esindogoma babadde omanyi ebimotoka by'omwenge n'emmere bibadde bisooka okukulemberayo then n'abalala ne bakola ki ne babavaako emabega. Kaakati ate ekiwayi ky'Ekatonga ekikulirwa Dr. Kanokiza Besigye kye kirimu ababaka nga ba Honorable Ssemujjunganda, Alon Kaija, abakulembeze ab'enjawulo. Abo nabo baasalawo oba oli awo ne bagamba nti FDC entambuza gyetambuzaamu ebintu si gyeteekeddwa okulabika nti ate ekola ki ebitambuzaamu. Bo ne beeyawula era tuwulira rumors nti banditandikawo ekibiina kyabwe ekijja. Kiki kyetubadde twogerako good FDC ne bad FDC. Mama Namboze gyagezaako okuliratingako nti FDC y'Ennajjanankumbi bo basuutwa ebintu babikola tebagambwako nibo baba batambula teri abakuba ku mukono. Naye eno bad FDC ekulira Besigye Ssemujjunganda baani tubalaba bonge nibo basazeewo kuvaayo balukwago enkwata gye babakwatamu ebanzibu nnyo. Kaakati nno enkya lunaku olwaleero ngera bwe mbadde ngezezaako bannyonnyola babadde batwala oba oli awo okupresentinga protest note yaabwe wali ku Kenya High Commission ne babakwata ne bannamawulire tubalabe nga babayisizaamu empi nga ka video bwe tusoose okukabazannyira
bannamawulire nabo ne beerwanakaawo. So akavuyo kabadde k'amaanyi nnyo. Kaakati bo kye bagamba nti gavumenti egezaako okulabika nti ewaayiriza abaki abawagizi baabwe be bayita abatujju nti baali basoma butujju mu ggwanga lya Kenya. Babakulembeze b'FDC bagamba nti abawagizi baffe baali bagenze kulabika nti basoma ngeri ya kuddukanya mu bukulembeze era nga bagezaako okulabika nti bagira ki banenya Kenya lwaki yenyigira mu bikolwa ebifaananako bwe biti ne bakolagana n'ab'ebitongole ebikuumaddembe ng'ate abawagizi baabwe bagenda bamanyi nti gye bagenze waliyo summit ng'oba oli awo lukuŋŋaana olwetabamu abantu ab'amawanga ag'enjawulo oba abakulembeze abayiga obukulembeze okuva mawanga ag'enjawulo. Kakati bwe wabanga baali summit gye baali bagenzeemu yali mateeka lwaki ate gavumenti yajja n'etwala abawagizi baabwe n'ebasibako n'emisango eminene bwe gityo nti simanyi baali bagenze kuyiga butujju. So bavuddeyo ne balaga obutali mu mativu naye we twogerera ssaawa zino babatutte bali mu kkomera. Tujja bba tubaweereza ebinaaba biddiridde byonna embeera etambudde etya ku bakulembeze bano Bassemujju Nganda mulabyeko Kaija nga babawalaawala mu mbeera ebadde enzibu ennyo. So ebintu bwe bityo bwe bitambula naye nejjo twalabyeko oba oli awo ab'ebitongole ebikuumaddembe nga bazingako amaka ga Kireewo Kivumbi ono nno ye muwagizi wa National Unity Platform wali e Nansana. Kye babadde bagenda kulabika nti bakola search mu maka ge. Mukola search mu maka ge baagambye nti basanzeeyo oba oli awo ebintu ebyekinnamagye omwabadde ennyota omwabadde enkoofiira ne attires ez'enjawulo. Okusinziira ku maloboozi agaavuddeyo eri mukyala we ne defense w'ekyalo bagamba nti ebizibiti bye baakwatidde mu nnyumba ya Kireewo ab'ebitongole ebikuumaddembe be baabireese. So era nga bagamba nti waliwo ne nayibe eyagezezaako okulabika nti abalaba naye ab'ebitongole ebikuumaddembe ne bamutiisatiisa mu kaseera kano talina kyayinza kukola ki kulabika nti ayogera. So embeera bwetyo bwetambula mu ggwanga ebyobufuzi byongedde okutabuka buli wamu bunkenke naddala ku bw'oludda oluvuganya gavumenti. So mbeera ezifaananako bwe zityo ebyennyamiza era tuvumirira ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebigenda mu maaso mu nnyaffe Uganda. N'enkwata gye bakuttemu bannamawulire abadde bazze oba oli awo capturinga scene nga bwebadde nakyo it is uncalled for. So bwetyo bwe tutambudde tubasaba okusubscribinga okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fad ge mannya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.